oli omwana mulenzi yeegaana oba ali ku ngombo ya innocent until proven guilty. Mpuuga yeegaana mama paka ku ddakiika esembayo. Awo n'alyoka agalangatana naye teri kye neesunze nga musango Mpuuga gwagenda kuwaaba. Olwakawulire agenda kuwaaba alina batwala mu kooti. Naye Mpuuga ku luno kitegeere ogenda kuwoza n'abantu va ku biri bye weewaabira omusango ne weewolereza bubi ne weewangula n'owangula omusango weewaabira nga gwe weewaabidde kwegamba gwe muwawaabirwa gwe defendant gwe bannange gwe complainant ne weewolereza bubi n'owangula omusango. Kati ku luno you are going to kuwoza with an individual ojaka kasakalire byo zomenyamena okolakola likodi eno jajjiwulira nesunza omusango ogwo waliwo omulala gwesunze nganze. Mpuuga nga weekozeekoze bintu buli kimu okyegana wano bakugamba munnange mwateesa tewaliwo kwateesa kwonna tewali kuteesa kwonna kwaliwo naye nga yali mu kooti olwanga waliwo okuteesa tekwali muffe tekwali mubannamateeka banaddewo mu kooti eyateesa ayinza okubambwa abanga gyali erambika ensi emutegeere ukibanga eyateesa tugenda mu already carpet tumukubira emizira erambika ensi nateesa baveeyo ne muganda waffe Ssegirinya nga tannafa navayo nagate waliwo okuteesa kwonna kumbe wali ali adda mu muganda waffe olukwe laba amazima bwe gateekweka ebbanga ne bwe litambula litya twali mu lumbe wano yeggwe olulo lwali lumbe emmanda bwanika n'ekulinnya n'ogenda oyogera amazima nayogera n'abakulu ozanya sympathy card nayogera n'abakulu baganda baffe ne babata abantu ne bakukubira mu ngalo ne tuvayo ne tukubuuza wano twalinga tugamba ani yateesanga weegaana mukulu wayogera n'abakulu ki okumanya era Mpuuga toggwayo tosirika teweewummuza notandika okukoza mbu nayogera n'abasibe nayogera n'abakulu b'ekkomera nenga Mpuuga atukoza atya NTV bwe tukiridde Mpuuga atangaze ku bakulu be yabadde ayogerako nti be yayogera nabo ne bakkiriza okuyimbula Ssegirinya atwalibwe bwe bwajjanjabwe agambye nti yabadde ategeeza abakulira ekkomera okwogera kwange n'abakulu b'amakomera kwali kwa kujja Ssegirinya mu kkomera afuna obujjanjabi mu magezi gange bakomuledi munampabula bannange sookya nze nkuze nkimanyi nti kooti yesindika omuntu mu kkomera era yebe muinako obuyinza ne bokukeerakeera nti kumujjayo kooti yejjayo ki omuntu naye Mpuuga yagamba abakulu be yali ategeeza bakulu ba kkomera on record yali ategeeza bakulu ba kkomera be yayogera nabo kanenga gana amateeka gajja ddi bakomuledi mumbuulire sookya nyinza okuba siri updated ndi kati byakyuse nti ekkomera kati lisobola okukeera ku makya ne liyisa ekiragiro ne liragira kooti et'omusibe awo nno kale oyinza oga nti okay oyogera n'abakulu b'ekkomera bamute ne bakkiriza ne bamuta then kati ne tukubuuza kati bw'oba oyogera n'abakulu b'ekkomera kyali kiggwera wali ekkomera nga lita omusibe kuba lyeri mulina kati kikye wali onona mu kooti gweyogera n'abakulu b'ekkomera nga kikye wali onona mu kooti wali otusiriwaza oba tusiriwalirako Mpuuga osirikangako ebintu ebimu n'otayokya naye buli lw'oyagala buli kaseera ogiveyo oproving a point oyongera kwokya nkulinze mu musango nkulinze ng'owaabye omusango bannange twesunze omusango gwa Mpuuga ng'agutaddeyo babbaba tumulabe kwegamba abeera awo buli kaseera aba ye contradictinga yakedde n'alugamba bw'atunulira muganda we yeetaaga obuyambi bw'amulaba ng'ayogera alabanga omuntu omutamivu ayogera alabanga aliko ekikyamu ku mutwe kati ogenda kuwaaba gwagambye mbu ogenda kuwaabira gwagambye nti yeetaaga okuyambibwa eyo engeri gy'ogenda omuyambamu Mpuuga sirikangako ebintu ebimu obireke biyite kuba buli lw'obiremezaamu mukwano naye Mpuuga ovumaganyizza nnyo abasajja b'ebyenyi ebiwanvu twabatunuuliranga luli ng'olaba abagezi abawedde emirimu naye Mpuuga buli lwayogera bw'ati otula bw'oti n'ogamba saasira abaana be saasira mukyala we saasira obuko wakati bagamba azaala ekibi akiwongerera abewaka abazadde baleka bakuvaako naye bano abayingidde famire y'obukulu ne famire gy'okoze obukulu ku buko n'abaana abayingidde abazzeewaawo ku ssomero bagenda ku ssomero taata wammwe bino bye yayogedde abaana abo baba tebababuulinga bano bagenda kulema okusoma gwe lwa buteewummuza
era ku ssomero wabeerayo ebyana nga bibbuli nga nze. Uliriza Muhoozi atambuza ebiwandiiko mu diaspora yonna nti basayininge nti mulalu. Kiki kye babala? Ebikolobero byonna byakola ku bannayuganda okutta abantu n'okuyiwa omusaayi n'okubba bannayuganda. Bw'alituuka nga bannayuganda bamugjeeko n'agenda mu mawanga ago already waliyo already petition nti bye yakola yabikola lwakuba yali muki mulalu. Kitegeeza amateeka gajja kuba tegamuvunaana kubanga bye yakola yabikola mulalu. Kano kajja eri mmwe abawagizi ba NRM. Muli eyo muwagira. Tusanga ebiyimbi. Waliwo n'abaali eyo abaali baabula simanyi bagule sinna kamera nakimera mbu bali awo bawaga mbu Museveni gwe muwagira anoonya alternative anoonya kinaamuyamba gwe wafuuka ndiwulira oli mu kasooli. Oyagala kuzuukukira mu ntamu kubanga bannayuganda bakugambye bo bagenda mu protestive vote. Be muwagira bo bakiraba tebakiinaako control tebakisobola. Yensonga lwaki bo banoonya alternative wajje bannaddukira. Kyokka gwe wambuzi oli mu Museveni oye temwogera ku government ya Museveni temwogera ku Museveni weeteeka bweteesi mu ntamu gye bakoleeza omuliro naggambye tugenda mu protestive vote. Ekyo nkubuulira weeteeka mu ntamu olw'okuba gwe oli musiru. Bo wagira bo banoonya alternative b'okwasizza future yo bo banoonya future yaabwe. Osegedde ke kali ke tubagamba nti obusiru ndwadde embi eruma esinga ne siriimu. Ekyo nkikubuulira aba NRM munda bo banoonya alternative ku ngeri ki gye banaabasonyiwamu kubanga munnayuganda nkubuulira tagenda kubasonyiwa. Naggambye tugenda mu kye bayita protestive vote. Buli eyawagira Museveni nga yamuwagira ebyaddala. Bano bamayiga bo balowooza nonno bateredde. Balowooza bateredde. Omanye eryato we liba libbira teryenyeenya nnyo. Bo balowooza bali wagumu nnyo. Balowooza bo gye balaga Museveni yakuttemu kangalu naye nga ne kangalu naye yeekooyera dda. N'ekitabani kiraba ebikolobero byekikoze n'akaka ke tubapangira tebayinaawo olutana tebayinaawo ngeri gye basobola kuluwangula. Luno lutalo buli omu anoonya wa bwakuddukira. Nkugambye Muhoozi ali mu kutambuza petition mu diaspora yonna basayiningeko emikono balage nti yagwa eddalu mulalu. Nga buli we basayininga nti mulalu kitegeeza lwalidduka okudda mu mawanga ago aligamba bugambe nti munnange nze nali mulalu. Okisegedde ate amateeka gakola ku mulalu ye nga dda bamutwalako butabika myezi 3 4 5 6 nga bamugjayo oba yatta abantu bameka yabikola mulalu. Kati gwe Wambuzi Columbus oli eyo oli mugumu lwaki mulinga nga abayina ababaloga. Kati olunaku okuva n'olunaku olwaleero ngenda kufaafaagana n'omuntu yenna addamu okwogera ku munnayuganda especially ng'oli ku kyeyo. Gwagamba nti munnayuganda tali ready for change, tali ready for new Uganda, you don't know what you're talking about. Tokimanyi. Otherwise, towetegereza biki ebigenda mu maaso. You are not a revolutionary driven. Lwaki? Munnayuganda tugenda mu protestive vote. Tugenda mu protestive vote. Okitegeera ekintu ekyo. Protestive vote, democracy ne human rights wezeetomerera mweyo event. Okitegeera. Protestive vote is an event. Democracy ne human rights wezisinkanira. Two events zituukawo ku mulundi gumu. Zitya tuina voting as an event egwa mu democracy. Wabula tuina n'ekintu kye bayita protest as an event egwa mu human right. Okitegeera ye sparking point. Bujja bebuuza sparka eno revolution eriddawa. Okitegeera ekintu ekyo we tugenda. Era fenna abawoza nti no bannange sparka munnayuganda lwaki tosituka awo essaawa eno muzimbe eggaali mobilize organize tugenda mu protestive vote. Lwaki ngamba ngenda kufaafaagana n'omuntu addamu okwogera ku munnayuganda ntali ready for change? Tomanyi kikyoyogerako, otherwise revolution eno togigoberera. Kubanga nakugamba revolution eno eyina ebintu bibiri. It has a revolution within a revolution. Okitegeera eyina ebintu bibiri. Eyina events ne policies. Wembanga ndi mu foreign policy mba njogerera ku policies. Wabula wenzija mu domestic mbeera njogera ku events. Oba mba njogera ku individuals. Okitegeera
kakati waliwo event eyaweddeko emabegaawo naye ng'egwa mu kintu kyennyini kye tulimu ekya protestive vote bakiyita boycott mwakoze ekintu kye bayita boycott protestive vote mu butamanya munnayuganda yakoze ekintu kye bayita protestive vote era nensaba pulezidenti wange wagamba tugenda kukozesa ekintu kye bayita sweeping protestive vote eno tugikyusa erinnya tugitume boycott and sweeping NRM Tonja Samira we tuba tugiyita boycott and sweeping protestive vote NRM Tonja Samira we bagiyita munnayuganda wakoze ekintu kye bayita boycott protestive vote abannayuganda kino kye ŋŋamba ono Museveni ng'atunulanga wajjaayo njagala mutunulye we yabadde line we yabadde efaanana ogiraba njagala kakati NRM etuwe ku copies ezavudde mu byokulonda byabwe kwa badde balonda LCs ku byalo kati njagala batuwe kyalo ku kyalo kwa otunula kugundiza bwe video zaabwe byavudde mu kulonda kwabwe olaba just ne bagamba kati kino ekyalo kino kyalonze kino ekyalo bwe kiti kyalonze teri abantu bazize event ya NRM eyo boycott protestive vote eri applicable kati najja nti nayo tusobola ojja applyinga ate nakyo kiba kitugattako mileage okitegeera kubanga nakugaba munnayuganda olina okwetegereza ennyo gundi zino we zitambula ebintu bino ebibiri we bitambula then awogenda kubeera revolutional driven kwanze nabagambye teri yakyogeddeko naye nze nabadde nkyakyetegereza nnyo kyagenze kitya ku byalo research yange yenayena gye nkoze okulonda kwa NRM tekwabaddeyo wabadde selection nekwerimbalimba nga bakwata abantu ne bateekaawo ne bakuba obufaananyi mu bano bali mu kulwana essembabule bano bali eno njagala batulaga ebyavudde mu kulonda ku byalo byonna ng'abantu bali mulayiniza NRM babyatuleetere baatugaba balina register y'abantu miliyoni 2 yes tukkiriza balina miliyoni 2 njagala batuleetere miliyoni 2 ezo nga ziri mu kulonda abakulembeze b'oku byalo babaleete munnayuganda kyoyagala okimanyi kakati ngenda kupikira foreign policy mugenda kutya like never before kuba nange mwazizizaamu amaanyi kakati njagala ngenda kulabisa Museveni enkya tutandika na bigambo bya Donald Trump ng'abagamba agenda okuba omukyayina yonna gyali amugjeyo we tutandikira ekyo kye bayita protestive vote tugenda kuzira events zonna nabagamba protestive vote eno si ya 2026 oluguudo lwatandika ng'ennaku z'omwezi ameka 2 kakati munnayuganda obanga oleese eno protestive vote empya ey'okuzira then wano we tusweepinga kigenda tukolera that is an additional advantage kyemugamba ero NRM yabadde terina ssente zegaba ku byalo abantu nga tebazze chairman atunulanga wajjaayo ali disappointed kubanga amanyi ekijja akimanyi yonna gye mulabye his excellence Kyagulanyi agenda mu bademocrats bonna basisinkanye bagenda kubeera mu kalulu ka Uganda nkiddamu bademocrats bonna gye babadde bali gyabadde ng'agenda mwe bali mu mukago gwa Uganda era akalulu bagenda kabaamu directly and indirect waliwo abamu abagenda okukabeeramu direct n'abalala bagenda kukabeeramu indirect nga bo just balinze afugume bamulage fire oshegera bo bagenda kuba balindiridde bulindirizi afugume munnayuganda osituke bamulage fire protestive vote lubeera lutalo just lwakuba abamu tebaki lubeera lutalo protest munnayuganda olina okusituka womala okusituka Museveni amanyi consequence azimanyi ekyatuuka ku Libya wano bademocrats ne bacommunists nabo babeera balinze yensonga lwaki abadde akuleeta Ibrahim Traore mwamulabanga agenda akola binene gino emikago simanyi Russia alese namu alese BRICS alese ani naye ekintu kino okukola senga abeera ne numbers kati already yaswadde dda mu kalulu tekajjumbiddwa kati akafa agenda kuyiwa amagye naye nabagambye tulina okumanya tuli mu kulwanagana na system we have to overpower everything kyonna kyaleeta tuki overpoweringa tugenda kulwanagana n'amagye gano senga agayingiza mu kalulu tujja biiraawo era agaleete ng'akimanyi nti akalulu tekalina kubaamu magye si biri bye yatukola mu 2021 tugenda mu kalulu k'abavubuka kana akalulu k'abavubuka kakuba MPs aba bana senga aleeta amagye ge n'atuleetako oluvengevenge wano bye bakola mu babbira ba NRM nga ne mu kulonda kwa LC1 tebabaddeyo olwo lutalo tufa nabo teri wano kukyankalanya kalulu bino kino kimutwe kino simanyi bakita kyani kino nerinnya lyakyo nti yabide kimukaaku kino biri kyakola kino kitaddeko enkofiira ya people power wabula kibbira ba NRM awo tugenda kufaafagana n'omuntu teri muntu akwata mu kalulu kaffe okuva ku ka LC1 ak'abavubuka ke tugendamu okuva kalulu k'abavubuka teri akwata kalulu kaffe eno training we batukyankalanyiza
wegwakira. Nomination batulemesa candidate waffe okunominatinga wegwakira. Okitegeera? Senga batulemesa ocampaigninga wegwakira. Senga tugenda ne tulonda ne bajja ku polling station okyankalanya nga gwaka. Teri kwata mu kalulu. Okitegeera ekintu ekyo? Tuwe tumala okkebalira. Tugenda kagoberera njogera kali akanene olwo kanene tumaze okuza nga tuba defeatinga. Kati we tutuuka kali nga baagala okkacyanga wano ku polling station gwakiraawo nga gwaka. Teri kwata mu kalulu. Okitegeera? Senga balangirira ebikyamu nga tulina result entuufu wegwakira. Teri uno musajja kutuzanyisa. Naye nkugambye ekintu ekiri special mweno protest vote nti ba Democrats bonna babeera bulindaala. Wabula ne ba communist ate nabo babeera bulindaala. Naye omuntu asinga numbers then bano be bali reactinga. Oshegere ekintu ekyo. Ba Democrats kati balinze protest vote. Era bali steady. Ekiddiriro okwenganga okujja okutaasa ba Democrats bannaabwe. Okitegeera? Ba Democrats bannaabwe. Wabula senga kibeeranga mu Niger oba Mali oba Burkina Faso amajene gatekinga over. Muna Uganda notasituka kwekalakasa against amaje. Kati ate bano ba communist babeera bawangudde. Naye anaawangula nga bibi. Banange BRICS nga bibi. Tujja nze wange bibeerawo. Basirise. TV za Uganda tezibibi bagamba. Naye nzija ngenda gabawa. India yalumbye Pakistan nemukuba. We yamukubye Pakistan yasoko kuba India ne India nemuddiza. We yamukubye India, China ne Russia begase kusaidiza Pakistan bakube India. America yo egambye nti India kanzije nkutaase. Naye nga jukira India member wa BRICS bamwefuulidde. Tujja gogonja gabawa. Tuchajja. So mbadde ncha kugamba ti mu protest vote ba Democrats babeera balinze. Ukitegeera? Babeera balinze. Gwe Democrat munnaabwe obawe sigino ogenda jiba wote akusituka nti wuna bakalulu aganye mujje kati tumusindike na force. Nkugambye mu first stage tubadde tuzimba alliance. Waliwo ba Democrats abagenda okujja mu kalulu kano direct. Bungereza ajanga colonial master eyateeka akalulu kano alina okubeerawo nti kagobererwa bulungi. Kye kyatwala mu House of Lords. Okitegeera ekintu ekyo? USA eyina okubeerawo ku kalulu kano yefanda wako alina okubeerawo. Then ne ba Democrats abalala bagenda kuba batayiza bbali nga bagamba okay kakwate mugwake. Eyo gye bayita protest vote. Yensonga lwaki chairman atunulanga ekikami tamanyi kiddako takimanyi naye nga ali mu kutya ali mu fear. Okitegeera ekintu ekyo? Ali mu fear. So mwana wa mama eno bagita boycott and sweeping protest vote NRM Mutonja Samira we bakayita tuboycott